President ye chairman LC okimanyi bulungi ekyo kale bannaye mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba President Olugambo Josephat Sseguya atuuse naye olwaleero katutandike bwe tuti omanyi nti nno Zali mukazi abantu bwe batategeera atava ku mulembe omanyi nti Zali ategeera nnyo naye abantu balowooza tategeera abantu bogerera Zali naye ebintu bya Zali mubitegeera luvannyuma Donzera bwe yamwetondedde eggulu nentegeerera ddala nti omukazi ono ddala mukazi mumeketu ate ne Donzera nemwebaliza ddala Donzera okuba omukazi mumekete ategeera ne yeetonda okwetonda si kyangu okwetonda kuno kuvuddewa ziweze endowooza ennaku nga 25 okuva omwaka 2017 May Ivan Ssemwanga yafa oyo yenyini mukwano gwaffe yafe nnyo watufiirira muganda munfe endala abangi batakkirizanga nti yafa Ivan oyo yali mwami wa Zali Hassan Donzera ono gwolaba n'ayogera binyiraga naawe kookirabemu Donzera gwatwala ate ng'atagira kati ba Donzera ono gwolabye bwe yafudde Donzera n'awulira pain n'akakasa n'ajjukira ng'amaze okuziika evvuliro lya bba Las Vegas naga nti ntegedde Zali kye wali oyitamu nkwetondedde ekiwandiiko ekyo n'okisoma ekyo kyenyini muli yawandiisa alina akagambo keyawandiisa naga nti kubanga muli kye nali sitegeera bwe nafiiriddwa nakitegeeredde ddala nempulira omutima gwange nga gunyoleddwa ne neetonda ebigambo bino bye nayogera ennaku ezigenda mu 13 okuva nebyogera emyaka kati gigenda kuwera 5 mu May gigenda wera mala googera Zali n'amuddamu nti take heart guma munnange guma ono agumye ono ng'afiiriddwa ono ate yagivunooli ane oti yamuddamu ekiseera ekiyaddamu kuba ye obulumi yali abulabye kati bannaye omuntu okufa kintu kizanyira mu kufa paka oli pasita ajolonga abanene bwe baba bafudde oye muleke mukozi wa naye so ekyabatabula nno bivulu nyagalo pawa wano mu T1 bivulu bibatawanyo n'ategeka enno Zali alina mu gavana alinayo ekivulu n'ababolesa ssente awo luzali 2016 kati onaafira 2017 olutalo ne lweyongera ne kasita bateredde ebyo biri oke ate era ojja kuddayo tuleetere kiki ekiri gye baazika Ssemwanga edda wakomawo edda n'obikomyawo bye tugenda okwogera mu bingi mulimu Flona yawonye oyo muyimbi tugenda kutuuka ku Rajan Ziras bayimbi bato ate mpozi waliwo abayimbi bannange munnange abakyala ndoza abakyala era dola singa abadde wano yali tunyonyodde bulungi kubanga munnange waliwo ebintu ebyewuunyisa omuntu agenda n'akola makeup n'afuuka nga siye waliwo makeup nga tominanga okusinga lwoba ne makeup tulage ku mukyalo ono anikavuma waliwo makeup ayonoona tunamusiiga noga kiki kati oyo talina makeup muyimbi we South Africa ayimba bulungi nnyo naye kati wano ng'alina makeup siraje omukyalo ono anyumirawo awo alina makeup wano talina makeup obviously ebiri nakyo nze binsanyusa wano wendabanga omutawaani nnyo nowano era alinako makeup wali ekiri nakyo kyoyise nakyo naye ate si mungi ng'ono kati wano tomutegeera yaani kati wano omutegeera oli olowooza muganda we kati muganda we kati ate olowooza ono muto ate olowooza ono mukulu kati makeup kyevaga yasinga ddoola abadde wano bebasinga okwagala nnyo oba mukolako yaba aleese obuzibu oba makeup ng'alinako bwanyumira ne bwatanyumira oba ekika kya makeup gwe kinyumira ekika kya makeup buli akuteekako makeup n'ofuuka ekintu ekyo nalabye omukyalo ono who is an upcoming musician in Uganda, South Africa wamaanyi yabadde yeetongoza yeeronkinga mu Uganda yeeronkinga ngabula abawagizi bantu beeronkinga we namulabire nga kyayimba ki kakusampula yimba yoyo
Tubadde ku kiggula luggi kya Anikavuma ekitongole wano mu Uganda. Kitegeeza ki? Nti omuyimbi omupya a new girl on the block nagguse badde ndi amu n'abakamere ate ng'era nga tuggulirawo ddala mu butongole nti kati mami bujjo tubadde tumuwagirira wala kati yazze. Bafaani boyiseko be Kampala bokka bali mu Kampala wokka wano. Bannange lwako tembawadde muzindalo okwogera waliwo abaavudde e Masaka Kalungu ne Bulawula. Osekachi nseka otera okuleeta bano ababeera abazze okulaba omuyimbi tekuli no name tekuli yenaamanyi yabajje Bulawula South Africa balina n'omukolo gwabwe okutongoza ekibiina kya ekigatta abayimbi mu May. Abantu be South Africa mbatumidde nnyo banamwanyaniriza kale mbaagala nnyo warai president bayatwala okulabira ddala naddala bano basangoma salabayo obusangoma n'omu abaana bakola bizinesi zaabwe anti obusangoma tebabulaga babukolera ku kompyuta koze bulungi ng'omuntu w'eggombo bulungi kati obusangoma munnange tebabulaga bangaba bakolera ku kompyuta yakoze VIP antiga era yegwe VIP obanga alidde emmere onjwana okutali yutalivaawo Sseguya mu State House bajja kunyigira bojja kgenda bakuba amazzi bagende tubantu bagamba okulya emmere oba onywedde mazzi kati munnange ebyo nanga biri awo Flona bannange yawonye naganya n'owulira gas Flona omuyimbi oyo yagwako accident bali bave nakasekeroli namala ensambya wiki namba ku kitanda ekifuba yawonye nenewuunya Flona ono gwolaba eyakuyimbira kingambe omala amazzi gakuyambe n'oyimba katubalekere Fiona Flona ngambye okugenda mu kampuni gyayimbiramu CRK yagendayo kusaba mulimu kufumbira mmere bayimbi kati abaera muri haso babira muri haso bayimbi naye nabeera awo ng'ayimbayimba mukama we namugayinga naawe omanyi okuyimbayimba muwana katumubalekere ng'ayimba Sseguya president wa Olugambo mu Uganda akyasigaddeyo ka kabineti simanyi oba ekyali talina kabineti katubalekere bafuka bonna bakkiriza leero akagatoto kekasasa. No, when I had an accident, waliwo akagumba kennakoona ku kyuma so kati enkonde no bwenjambala ekwatawo bambi mpulira pain Sseguya tokisussa naye nga bannange njagala okwebaza Katonda nti kati nsobola okwogerako embeera ebadde si nnungi nkyalinamuko kableed okuvaamu omusaayi bwenkolola bwondaba physically ndi okay naye munda muno mu kifuba nkyalumizibwa naye bagamba akajja obunaku keemanya nina okukola twali tuva e Nakaseke waliyo omwami Palaso yali alina ogenda performinga naye nga ebyuma bino byali biva mu kampani yaffe ya CRK Planet nga nange ne bandi twali omu ku abo baali bagenda performinga tebyatambula bulungi ne tukomawo nga tutuuka ebbombo enkuba yali etonnya kati driver nayagala ati overtake emotoka nekkirira paka mu kiwonko wansi njagala kwebaza bambi abantu abazze ne bannambula bangi abampeereza messages abankubidde amasimu kimpadde amaanyi okuzuukuka nve ku kitaana ntandika emirimu gy'abakama bange mu abawagizi ba Flona Flona sofa alina ennyimba nkuvunana ke kayimba akandeeta kuvunana lwa mutima gwange kale okugwefuga mu biroto byange musalimbira bwe nebaka nakyo kuvunana waliwo akayimba kiŋŋambe ti mwana gwe kiŋŋambe ekyalema abali okumpa kiŋŋambe mwana gwe kiŋŋambe ekyalema abali okumpa kiŋŋambe kikyoba oyimba kiba kikugambe oba kikyoba osaba Mr. Sseguya kyenyinza okugamba kati waliyo omuntu aleyo ng'alina ensonyi okwatula nti gundi nkwagala ate obuyimba obulala akayimba akalala waliwo ekiteeso gira tukikwate musirina nabyakola mbulirako nawe leero batoyina nabyakola Flona wavaawa Flona yali muyimbi mu church
nali mu Deliverance Church eri Mukono ensija nembeera mu Kampala nalina mukwano gwange eyali mu music industry ng'ate be bamu ku batambuza ebidongo okubitwala ku mikolo nangamba nemanyiko record label eri wali osobola genda n'osaba ku mirimu so yeyanconnectinga ku CRK Planet naye nagendayo nno nga noonya mulimu gwa collab kubanga saalina nnyo ssuubi kufuuka muyimbi leero gwe balaba oyo mukwano mulimu ki olwo nali njagala kufumbira bayimbi mmere era ogenda kufumbira bayimbi mmere obulamu si kirungi kunyooma mirimu ate ekintu olumu ky'oba olimu mukama wakusitula n'akuzza ate ku ddaala eddala mu process eyo bwe baazuulira ekitone ekyo nali mufumbira eyo nga nteekateeka naye nga mbeerayo olumu nga neegomba amaloboozi ge mpulira nga bakola rehearsals kumbe nga mukama nanga ateme ekkubo so mu kubeerayo nga nfumba waliwo mu ba board members eyanotisinga nti I had the ability bwe yawulira kye nali nnyimba bantwala mu auditions mukama nansaasira akakisa ne kankwata nembeera artist eyasooka okuba signed mu CRK record label